Wuliriza program olunaku ng'ekutuusibwako Balevi Property Services Limited bebanno ddala mu kusolooza amayumba. Abiri mbiri zibuleko essaawa etandise okumakya ekyali Primary FM gy'osiza otuuliza. Yakatwegattako ddoboozi ku rediyo yo mukutu kina mwaka musa mwenda Greater Masaka 94 akamusa mukaaga ku kibanja www.primary.co.ug. Parliament etandise okunoonyereza ku mutemu omutuufu gavumenti ya Mengo zebanja gavumenti ya wakati ejite central government ya Uganda. Era nga byayise mu kacuka Parliament akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakusase akakulemberwa mubaka Medad Wegasegona akali amagwa mbaka Parliament akiikira Busiro East. Akati yadasinkanye abakulu okuva mu kitongole ky'ebyamazzi ne Kazambe ekya National Water and Sewerage Corporation okwongera okubabuuza ebizimbe ebikozesebwa nga bya Buganda ssente mmeka zibabanjibwa. Naye Senkulu mukulu Engineer Silver Mugisha yategeeza nti bakyagenda maaso n'okukola okunoonyereza wakati mu kwebuuza ku gavumenti in fact saboleza gavumenti okwongera munafu okubalambika ku nteekateeka eno. Ejjukira ebali byasooka okufulumya oba ebyafulumiza byalaga omubalizi wa gavumenti yafulumya omutemwa gwa buwumbi 158. Gavumenti ya Buganda zigamba nti ntono bwogeraganya ebizimbe ebyatwalibwa n'ebikozesebwa akulu bagamba sente ntono zibeera ntono okusinza ku ibalo oboolyawo. Naye nga bamanyi nti asijamala etuuke era bijja kutegeereka oboolyawo. Yali pulezidenti wa Nigeria Muhammadu Buhari omusajja yaziikiddwa. Abasajja bakola infact abalina ebyafaayo eby'amaanyi. Buhari no gweyogerako ampuliriza yaliko mu office abadde mu office okumala ebbanga ddene abasajja bayinza okwogerako abadde mu office. Mu myaka gya 1975-76 yaliko gavana wessaza erimu in fact baliyitanga North Eastern State kati erinnya lyakyuka kitegeti. Era nga tukira omusajja akatonda ono yawambako obukulembeze nga bujja ku munnansi in fact bwali mikono gya muntu wa bulijjo. Yali president w'ebiro ebyo omusajja akatonda ono yamuwambako obuyinza. Yali president Segul guyinza okwogerako nti Shehu bamuta Shehu Shagari gavumenti bagivunika ampuliriza 31 December 1993. Era omusajja n'akalakatawo emyaka 2. Ekyo yinza okwogerako nti nga bw'olaba Obote 1 Obote 2 bakubasajja era bw'oyogera ku bibiina omanye ebyobufuzi bino abamu bw'oba toyagala kola analysis y'amazima oleka ekituufu. UPC ne Obote bakola ekyafaayo mu Uganda. Omusajja n'osooka n'okulemberako ne bakuwambako obuyinza mu 7 kati ate ne wayita ebbanga omusajja n'akomawo mu G8 nga wayise ebbanga kakitegeeza abazini Plan B era nakalakatawo emyaka 5. Tomita wakusaga muganda wange. Dachi yali president Muhammadu Buhari guyinza okwogerako Nigerian statesman ate yaliko military dictator. Omusajja katonda oyo yaziikiddwa nga omanyi musaza gy'asalibwa eri mu Kama musaza Kasina mu kibuga kye Dawula. Naye nga bonna abawagizi bawalampa emiti okukulembera mu okumuziika nga boogera ekigambo kimu Saibaba ekitegeeza nti bid farewell tulisinkana kikyabadde wampuliriza. Wabadde okuba emizinga 21 gye bayita gun salute era okwongera munafu okujjukira nti yali statesman. Yaziikiddwa kilometers 8 okuva mu kibuga ekikulu. Dawula kyesudde miles 5 okuva mu Abuja. Era nga bangi ampuliriza abamu ku bawagizi babaddewo okwongera okulaba nga bafundikira mukolo ogwo. Akatono nnyo mu Kenya ampuliriza okwekalakasa kutandise okutiisa bamusigansimbi esaako n'abalambuzi. Teri kisinga kugoba mulambuzi nga akasamba tuko mu nsi
olw'ensonga nti abasajja nabo birasikiwa atogera okubeera n'ebitebe by'amawanga nga biwa obubaka obulabula bannansi baabwe nti bw'oba oteekateeka okufuuka omugenyi mu nsi eno jangu ng'ojjira ku kwegendereza extra caution okola ate biyinza okuddirira kati nabwe kityo kiyinza okwogerako nti Kenya okwekalakaasa naddala abawudu oluvuganya ssaako ne bannabyabufuzi abasikirira gavumenti ya Samuel William Ruto abalumiza engabo amannyo baagala okusuza omusajja ekifo ate kati nabo bongedde kumugubya bugubya ekibeera ng'omuzadde atasuula muggo ng'abonereza omwana atuuka ekiseera n'amanya nti kati ne bwe naakola kino maama abeera akutta omuggo so n'aguba n'ekyo kale kitegeeza nti ate neeyisa asigala agitambuza bulala atuuka ekiseera n'aguba n'ekyo kyalabye kati n'agumira ddala nti kale kijja kijje kati naye nga embeera ayinza obutagikyusa nnyo kakati President Ruto atandise okuguba nti abeekalakaasi yali asuubira nti bajja kuteesa mu lulimi oluwulikika nti kale bamukayanye nti emisolo mingi katusooke tulindeko embeera etereeremu yadde tinaba kutereeramu ate yongera kuba bubi kubanga ekigambo mabanja bw'oba onosasula ebbanja kitegeeza osooka kwesiba bbiri wano mu Uganda tusasula amabanja ensimbi gavumenti ya Congo kwa kooti y'ensi yonna ey'obwenkanya zeyalagira ICJ zisasula buli mwaka mu bajeti zigendamu naye nakutegeeza nti baali bantu ba lubatu abaviirako Uganda okugwa mu supayojja era beegaggawaza naye kati ataalya ku kintu kyonna ngera atanyagayo yadde akatundu bwe kati akazaabu ali mu kusasula ebbanja eryo kati nabwe kityo Kenya pulojekiti ze baabakolera ate za nsi nti bw'obala entambula okuva e Nairobi okugenda e Mombasa okuyita ku Standard Gauge Railway kyanguwa nnyo naddala mu kutambuza ebyamaguzi ate n'abasaabaze ate n'abalambuzi ensonga ate kikeekereza mukono ku ssente nti lokolula nebadde egenda okwetika konteyina emala ennaku 2 mu kuwa olunaku lulamba n'ekitundu eno eggaali y'omukka ku luguudo olulongoosemu ku Standard Gauge Railway ate eddukamuko ku sipiidi era kasitwe kyakumwakalengedde mpuliriza nti eggaali y'omukka wano mu Uganda kati saazi netuuka e Kampala so netuuka e Mukono era abava mu bitundu byawaawo saidi z'ekyetuma awo entambula eyo bagikozesa bulungi nnyo mu kyetuma awo ab'omu kyetume mu Kikombe abasobola okujja era olengera akasaawa awo akalinaanyi omuzikiti awo ku luguudo lw'e Katosa awo osalira eggaali y'omukka weesaliramu awo musajja yatemuluka bazipaakinga awo okusobola okufunza ku ntambula nti kasitwe ekyakira okalengera engeri bakakolako upgrade nti kakolasi infact ebyuma ebyo bislippers okwali kutudde oluguudo lw'eggaali y'omukka guli babikyusaamu ne bateekako olusobozesa ate ekyombo kilokomotive kino okuddukako emisinde eno yingire okuddukako emisinde kati kyovulaba nti entambula eyanguwa osasula singiza 3,000 n'osimbula okuva emukono bakutuusa e Kampala naye kigiraageranye emuggo bw'oba wevugidde emmotoka oba olinye mu ntambula ya lugale awali badde awo omutwalo okussa 3,000 ate ng'oli safe kisegete entambula etakuwa etaliiko jjaamu ate kosebwa budde ate enkuba etonnye simanya matapaano so Standard Gauge Railway naye yogerwako nti yatumbiza nnyo ensimbi ez'ebbanja ezaali zibangibwa ampuliza infact gavumenti ya China zebanja Kenya mu bukulembeze bwa Uhuru Kenyatta bwa projekiti ezo mwe zaatambulira era kitegeeza nti projekiti z'enkulaakulana ez'abannakenya bennyini zigenda kusigala nga zaabo era kyekiri pulezidenti yagamba bw'omata mwagala President Ruto ng'omuntu yatugana bagala ekiseera kijja tuuka nga sikyali mu nsi omusajja yogerako ati nti busobola okutya nga sikyali mu nsi naye siina we ntwala Kenya y'abannansi ate namwe abagirimu kati omunagenda maaso n'okwonoona saako n'okutabangula buli kimu kati omutima gwa Kenya gufiira eyo message y'abantu ababikkula obwongo amangu
ne bateekamu message ate ne bagitegeeza bulungi. Message ebeera nnyo ate etegereka abantu bangi. Kaakati wakati mu kwemulugunya naddala ku byobulambuzi ebigenda okugwa ekisaawe kya tourism esako n'ekisaawe ekyokusiga ensimbi ate nga Kenya yeetaaga abantu ab'engeri ng'eyo okufuna abavubuka emirimu agattako n'okwongera okufuna ssente mu bulambuzi kuba Kenya erina ebintu bingi bw'otwogera ku by'obugagga eby'omu nsiko Katonda bye yawa Kenya amakumiro g'ebisolo ago mayitirivu nnyo ate nga gasikiriza abantu bangi. Kati wabeerawo obutabanguko ate abali badde bajja okuleeta akasente ako babirambule tebajja ekitegeeza nti akatubagiro keeyongera kutabukira ddala. Kati wabaddewo kakalembereza cabinet secretary bagoyinza okwogerako omuwandiisi omukulu olukiiko lw'abakabineeti prime cabinet secretary Musalia Mudavadi abwe nategeeza nti okwekalakasa Kenya kwetubiddemu okumala ebbanga bagenda kwesigama ku mateeka agali mu ssemateeka bongera okukakasa abasigansimbi ku mutendera gwa Kenya local investors ssaako ne international community abavudde mu mawanga ewabweru wa Kenya naddala kwekalakasa kati okulaba essente kufuuse kuzibu ongera okwekiika mu mirimu gy'abantu. Era nabwe kityo akawungeza akoyinza okwogerako akabalaza twogerako Wednesday leero kuusa jju gyabadde mikolo egy'okujjukira emyaka 45 nga gavumenti ya Bufalansa egy'oyinza okwogerako ejjukira emyaka egyo gye baakazako erya Bastille. Bastille yali kkomera mpuliriza abajjukira obulungi ennyo eri mu byafaayo ebya Bulaaya. Bastille osobola okwejjukanya European history nti giweze emyaka 45 gye bayita French National Day bagikazako lya Bastille Day. Era ekitebe ky'omubaka wa Bufalansa atuula e Kenya bwe yakyazizza bwe yayisa abakungu ba gavumenti yakiikibwa Musalia Mudavadi yanakkiriza nti kituufu waliwo okwekalakasa okutandisa n'okugula obulamu olw'ensonga nti waliwo ba actors nakunyumizaako emboozi wano nga Ruto alinganga ayagala okusomera ebyama nti waliwo bamanyi nti yali omumyuka we eyagibwamu obwesige Rigathi Gachagua nga bagamba nti omu ku basajja abali mabega w'enteekateeka zino ez'okujemesa bannansi okuyita mu kwekalakaasa babajje ku luwunzi gavumenti ya Ruto. Era ng'alaalika nti otunakola okunoonyereza nga bwe batuufu bagenda kubassaako empingu amateeka gabavunaanye. Era omusajja yakkiriza n'agamba nti okwekalakaasa kuno okubaddewo mu kibuga Nairobi buli muntu yatyayo ate kasita owulira emirimu gy'ekibuga kati nga Nairobi ekuba Nairobi eri bizi okusinga Kampala n'ebibuga ebirala mu East African Community nti kasita bamala essaawa nga tebakola kali kitegeeza nti waliwo kitatambudde bulungi era kitegeeza ebyonfuna bidobonkanye. So Musalia Mudavadi yabadde nga agenza okwongera okukakasa ensi nti temukyawa Kenya wakati mu kwekalakaasa afe tujja kukozesa tteeka nga gavumenti ekulembera kuba jjukira okwekalakasa mwezi gw'omukaaga n'ogw'omusanvu kuyinza okwogerako nti kati gavumenti etandise okuguba kyenakugambye kubanga bwe kiba nti omwekalakasi y'omu ku mundi ogwayita yalumba palamenti nayo kyekitebe ky'eggwanga eggwira kati ekya Uganda kyekyateekebwa omuliro mu kibuga Nairobi kati ng'omwekalakasi y'omu era ayina engeri gy'agala okuteekawo akazito kati kyongera okulaga nti etteeka lirina okuvaayo. Era kwekalakasa kwa June ne July obutafaanako nakuli okwasooka kwa Generation Z naddala okwali okw'ebyenfuna abantu bangi baluguzeemu obulamu era kuno okwa June ne July abantu 40 balugulamu obulamu olw'ensonga nti kubeera kwekalakasa okwaba kutesitesi naye jjukirira kwekalakasa kwe kumu abalina ebigendererwa eby'omuntu bakozesa omukisa ogwo ate okunyagulula abalala. Mujjukira wanene ebyaliwo wano mu ggwanga Uganda sikwali kwekalakasa naye twamala kubeerawo kikujjuko kinene kwaliko owandiisa kwa bana NRM era yewaava abavubuka abataddemu emijoozi then biwulirwa ate ne bano baganamu ku bakungu abaliko abakungu ba gavumenti nti wakati mu nteekateeka eziyinza okubeera ennungi ate ne bakagwa ensonyi bakozesa omukisa ogwo ate okutabangula embeera
kati kyova laba nti bwe bawulira nti wali okwekalakaasa abasuubuzi Nairobi n'ebibuga ebyetooloddewo tebakola kubanga bamanyi nti bano bagenda kuva ku mulamwa ogw'okwekalakaasa ate bayingizeemu ebyokunyagulula. Kale kitegeeza nti ekyo kyongera okusindika ba investor okubongera yewala. So security crisis ampuliriza kiyinza okwogerako nti meeting eyo yayitibwa gavumenti ampuliriza yawa poliisi olukusa okuba abeekalakaasi mu magulu tebabatta nimba kuba amagulu mugamenyi tusooke tubajjanjabe bajje tubavunaane. Kale ekyongera okunafuyamuko ku nteekateeka z'abeekalakaasi abaddaluka supiri agenda akadiizamuko ku bigere. Era nabwe kitampuliriza poliisi yaweebwa olukusa kuva mu gavumenti wabeerawo okwekalakaasa mukuba amagulu ogamenye tumujjanjabe tumuvunaane. Yadde ate abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu kino baakivumirira naye nga tabalwanirira eddembe ly'obuntu ate bataasa maali y'abantu ebeera enyagiddwa. Ky'omulaba nti demokurasi naddala mu nsi ezikyakula ate ofundikira ng'ate afuuse kifumu. So era mu ngeri y'emu Muzalia Mudavadi yanyozezza ebigambo bya minisita akwatibwako ensonga z'omundwa Kipchumba Murkomen. Yagenda nti kati ssaawa zino abeekalakaasa bagezaako okulumba ekitebe kya poliisi kyonna era bakola ekimu disperse in fact mugumbulule abalemereko okuba amagulu gamenye tugende tumujjanjabe ebisigadde ajja kuwuza nga amaze okuwona. Kati kanfunikira emboozi eno buli dakika zino ezisigaddeyo nga sinnabagira te mu kitundu ekisembayo kiri ekya Lamasha Institute of Health Sciences. Okomyawo essuubi mu basigansimbi ab'ensi ya Kenya. Mujjukira n'okwekalakaasa okwali mu Uganda nokwawo okutuwaaka era kwali kutaataganyizaamu ku bintu bingi naddala abantu ku nguudo ezimu wali bannabyabufuzi abagundiivu nga bwe kitegereka nti asazeewo nti era agenda kutambula kati awo then wabeerawo munnaffe okusanda infact ogumukenke era ku nkola y'emirimu. Omuwandiisi omukulu olukiiko lwa kabineti Muzalia Mudavadi yategeeza nti gavumenti ya Kenya yaweererezaamu ekkiririza mu ddembe lya ssemateeka eryawa bannansi ba Kenya okwekalakaasa okw'emirembe. Era nabwe kityo nga bwe kiri mu nnyingo ya 37 Article 37. Naye ate n'agamba nti era obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ng'egoberera ssemateeka oyo yennyini ate okutangira okwekalakaasa okutali kwa mirembe. Kubanga nkugambye nti okwekalakaasa kuka kuno okw'omwezi gwa June ne July uno yakagendako ennaku yagendako ssabbiiti 2 naye kuba nti abantu 40 baalugulamu obulamu. Awo kyongera okulaga nti gavumenti yennyini ewa bannansi obuyinza okuyita mu kwekalakaasa okw'emirembe ate era yeyina munnaffe okukwasisa amateeka okwekalakaasa okutali kwa mirembe kuzingiramu okunyagulula gatako n'okola effujjo erya buli kika. Era bwe kitampuliriza omusajja ono okusalawo okwogera eri olukuŋŋaana mu gavumenti ya Bufalansa lwe yayise okujjukira emyaka 15 gwabadde mukisa munene kubanga abakungu bangi abaayitiddwa abamawanga amagwira naye nga bali mu Kenya. Era bwe kityo akwongera munaffe okubannyonnyola naddala ku Kenya tetudde butuuzi n'embeera etambula. Era omusajja yakatiza ng'agamba nti banywanyi bannamikago mu byensuubulagano asaako n'abasajja abalesewo enkulaakulana ya Kenya ategenda okusakira abavubuka emirimu yabagenda tubakakasa ekintu kigenda kubeera taratibu nnyo mu kaseera katali keewala obusobozi budde butambule saako n'ebyobulambuzi. So mu kiwandiiko ekyafulumizibwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Kenya National Commission on Human Rights ekakulaga nti abantu 38 be battibwa wakati mu kwekalakaasa kuli okwa Sabasaba July 7. Abantu abalujja 130 ne basigaza ebisago eby'amaanyi. Ensonga ate abeekalakaasa basombi 15 abo bali mu mbuzi ekugga okuvunaanibwa mbuga ez'amateeka lwaki ate baawuguka
kukiba kye baali basaba ate ne batandika okutugomya abantu ba bulijjo. Ziri Ssaabasaba protests ezaategekebwa era kusoma mwezi 7 Julayi era nga bali bajjukira emyaka 35 egy'oyinza okwogerako egya demokulasiya avudde ku mugendo bakalijjukira ensi zonna ezitambira mu mbeera ez'ebyobufuzi ebingi. Twava eri mu migendo. Kenya litambira wansi omugendo gwa KANU, Kenya African National Unity. Ffe twali mu kibaasi kyaffe wano eno ate okutuusa kubasale baga nti kakati bannabyobufuzi ab'enjawulo boogere amaloboozi gaabwe okuyita mu bibiina ebitali bimu. Era nkwewuunya nnyo gwampuliriza akolokota omuntu akoze ekibiina ky'ebyobufuzi kubanga ddembe lya munnansi ate ne ssemateeka munnaffe ekiwa. Kati bw'oli wabanga akozewo ekiki naye nga muganda wange okyabiramu angeri nti ayinza okuba nga kyataddewo ekiki ekigenda kwonona kyono. Kati ze ndowooza munnaffe ziraga nti obaolyawo twali tubulamu okweteekateeka obulungi naddala mu kisaawe kiri eky'ebyobufuzi. Abamu bakira okugamba twegatte naye era ogatta kiriwo kisegere muganda wange. Bw'ogamba nti simbwa neegatte ku kibiina gundi okwo si kwe kwegatta, naye ekibiina kyange bwekyegatta ku kiri kuleeta okwegatta. Akabalako nabadde nze simbuna byabufuzi naye byobufuzi bw'abeera musomesa nze ne musomesa waabyo ate era okundindula omuntu wange n'ontegeera bulungi. Nakuwala ekyokulabirako eky'ensi ye Nigeria. Kati awo nandulukuseemukko kubanga ebyange bwe bityo biri okunnyonnyoza okunyonnyola okutambulatambulakokko wanvudde eri ku KANU kati balina emigendo ebibiina by'obufuzi bingi nti Nigeria akalulu kano akakasembayo aka 2022 Bola Tinubu owa APC All Progressives Congress teyali wangudde bawudaluvuganya aba PDP ba Abubakar Atiku ba Peter Obi n'abalala. Naye ebisinde bye baayitamu singa baagatta emitwe Green Party, ADP, PDP n'ebirala mu percentage baafuna bano owokubiri owokusatu n'owokuna bali basobola okuvaamu president nga opposition. Kati kigambye nti era mwegatta buli muntu alina gy'atambulira kyebayita okwegatta. Kati kyebaga nti gundi simwatanakola kibiina wegatte ku kibiina mba seegaze ku kibiina mba nfuuse memba w'ekibiina naye bwe mba nina ekibiina kyange ne kigatta amaanyi g'ekibiina kyange ne gagatta amaanyi ku kiri amaanyi ne geegatta ebyo eby'enjawulo muganda wange. So tuvudde eri nga nkulaga nti Kenya naye kasayita mweyubula ogw'omugendo kati bingi ate bitandise okutambula nsi ebadde ya mirembe naye bw'ogatagattamu nga omanyi nti ebyobufuzi bituuka ekiseera ne byerabiza abantu. Mu kaseera kati kano akaddako omuntu muganda agasobola n'okwerabira nti oli mulirwana oba oli kojjawo oba oli ki kasobola nga weekise mu kkubo eryakalulu. Era abamu bakayita kazannyo kakyafu naye nga tesi kazannyo byobufuzi kuttingana kwennyini bw'omba temwegendeza bulungi. Tubirengera kati ssaawa zino tukyagenda maaso n'okusaba tugamba nti bannange akamyufu k'olunaku olw'enkyaka ekibiina ekiri mu bukulembeze kuteba kagenda munnaffe okufaanana. Kagenda kufaanana kati kubanga mulimu abantu abalina endowooza ng'asobola n'okutemula omuntu lw'akalulu. Ensonga etugamba akalulu tekabaawula muganda wange ngera bayimba emesagi zibadde nga zijja nti waliwo disitulikiti emu kaakati emanyiddwa nga battleground mu biseera by'akalulu. Kale nno abingi munnaffe ebisano tegerekeka nti abantu basigala abantu embeera n'etambula. Kaakati ekyaviirako Kenya embeera n'okusajjuka ky'ekyebbago ly'etteeka lireetebwa mu mwezi gw'omusanvu mwezi gw'omukaaga 2024 yali yakwongeza misolo. Mukulu ng'agamba katongeze emisolo tulabike nga twekolerera tuva mu mbeera eyo. Ate nokankubulire muganda nge enkola eyo yekola ebbeeyi y'amafuta wano mu Uganda n'ensi yonna yalinnya nga Ukraine etandise okulwanagana ne Russia kitutte ebbanga emyaka egisoba mu 3. Bannabyabufuzi kudda oluvuganya ne baga nti bannange gavumenti ekwate ku ssente zaayo eteekemu amafuta gakke ebbeeyi gye bayita subsidy evujjirire eteekeyo envujjo
gavumenti yakola negamba nti nedda bwetunaddira ssente zabadde zikola ebirala ate mu butono bwazo tuziteeke ku kintu kimu ate nga naffe gavumenti seffe twabuddeko ebbeeyi y'amafuta okulinnya abantu bategeere nti akabiga kali mu nsi yonna siffe tukireese Kenya China enfujjo ku mafuta enfujjo ku kasooli ne ku bintu ebimu enfujjo ku masannyalaze kati ffe tuba tulina enfujjo wano ku masannyalaze okuba nti tetugula amasannyalaze gafate ku bbeeyi nti Munnayuganda aguzaako namawanga amala amasannyalaze ate ye agagula ssente nnyingiko obutafaanako ne bali betuguzaako abalala kisigidde endagaano embi ezo ezali ez'amasannyalaze kati zetwazivaamu ffe tulina essuubi tulinze zino ezaffe kuba kati amasannyalaze gali mu mikono gya gavumenti yeffe kirimu ffe ffennyini tule tugenda okukiwoomerwa ate muno ffe kitambule bulungi so kakati kyali kirabiddwako ebyenfuna okutebenkera mu nsi abamu basooka kuzibirira kati nga mujjukira mu covid musajja infact abantu bagamba nga is a matter of life and death osalawo kimu otaasa obulamu oba ofe kati kivula abantu byonna ebyasalibwanga byali bwe bityo tubeera mu miggalo todde eno todde eri ssente zali projekiti zitali zimu neziwuguka n'ebirala so Kenya mpuliriza empenda zeetema ye President Ruto nga akutte enkasi ekiri mu mandeeti ye nga omupakasi nambemu ow'ensi eyo bwe tyaba asobola okutambuza ensi eyo ate nga bannansi babinamu okukkiriza n'embeera nga birina okutambula era kuba bakyaguguba kale katufundire ekitu kinampuliriza tujja n'ekisembayo ekyalamasha Institute of Health Sciences namasoma college of commerce atongera kutegeeza ntusindikira omwana leero jangu owandiise nawe omusawo omuntu omukulu kamyufu jangu munaffe ofune ebbaluwa ezigenda okuwa certificate za workmanship nga bwokola weyalingiye ennyumba olina certificate esula munaffe ekitongole kya era gye bakuwa